kati wano waliwo engeri bbiri tugambe nti singa oyunga wano kuba okkirizibwa okukikola nosoma otya bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin notokola kino bismillahi rrahmani rrahim ate abala ateeka nawano natekawo empeerezi nasoma atya bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Eno bwe tuyunga tetuteekako nate empeerezi tugenda ku eneyitibwa hamzatul wasl yekutuusa ku sukuunu kyetuva tugamba tutya al si bwe tusoma era bwe tugenda okutandika kuliko empeerezi kuno tekuli eno etutuusa ku mpeerezi eno kati waliwo wayinza okukikola kale bisimillah simbula neeno simbula lihamdu ekasira ate kweti eno bagiyita hamzatul wasl hamza ekutuusa oba ekuyunga ku sukuunu eno so singa bwoba ogasse wano eno kasira yekulwa eno kasira eri wano yekutwala butereevu ku sukuunu eno noba ogireka awo tutegeddewo inshaallah. Kakati obuzibu bujja wano empeerezi mwaziwulidde si bwe kiri ne sukuunu netugiraga bameka abasoma alhamdu asoma alhamdu aba ataddeko mpeerezi kikuno abaffe eno dama yeriko ate bameka abasoma kasira wano nasoma atya alhamdu ali nadira lamu nagikyusa lam al. Era wano bwe tuba mu mateeka singa bakubuuza kuba ayinza okumala sebo seeka teeka ki eriri wano wabwe eriri wano teeka ki eriri wano kuga alhamdu teeka ki eri ku laamu eyo idhaarun waliwo okwolesa laamu eno tugyolesa tusoma tutya al tuddemu al alhamdu laamu eno etteeka eririwo idhaarun qamariyin walwani idhaarun qamariyin waliwo okwolesa kwa lam alqamariyi waliwo okwolesa lam alqamariyi tulina laamu bbiri bajama tulina lam alqamari ne lam alshamsi. Ashamsu siwe kiri banange alqamaru laamu zino musala bezire ezenjawulo eno eriko sukuunu ate eno teriiko siwe kiri kino tukisoma tutya ate kino toyinza ga nti alishamsu nosoma ali osoma otya asha kitegeeza nti eno laamu titugiwulira siwe kiri kati kitegeeza nti ate eno tugiwulidde siwe kiri eno tusomi al qamaru ate kino ashamsu. Bino ebigambo mizaani byombi bino ebigambo ebifaanagana mu njatula nga ashamsu nebifaanagana nti al qamaru enyukuta ziri 28 14 ku 14 ezikwatagana nekigambo ashamsu noleta endala ashajara noleta enyukuta kyendala arrahman ezikwatagana nenjatula eno niwabeerawo era ezikwatagana wano alma nga bwe zigenda alhamim mukitegedde ekyo ebigambo bino babiteekawo ashamsu alqamaru biina enjatula ez'enjawulo kati enyukuta ezikwatagana ne ashamsu mweziri ziri 14 nezikwatagana ne alqamaru ekikulu kitwagala laamu ene tewuliddwa ate eno ewuliddwa kati eri wali tugiwulidde eno eyawano tugyolesa lam alqamari sibe kiri etteeka eririwo bali kubuuza waliwo okwolesa kwa lam alqamari nosoma otya alhamdu tuddemu alhamdu nataddewo kasira obujjagate bwekirigamba alhamdu bwekityo bwekiri alhamdu ekigambo ekyo tukitegedde tukiddemu alhamdu notosoma otya ali notuga nti alihamdu alihamdu kikyamu alhamdu ekyo tukimaze lillahi mukiwulidde ekyo lillahi
eno kasra gyemulaba eno yerese laamu eno era okugirakaka munjatula tuga lillahi tugamba tutya lillahi nawano twalabyewo kuha lillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin simbawulira atya alhamdulillahi rabbil layi nebanga lahi tuddemu alhamdulillahi rabbil alamin tuddemu enewulikiremu hi so si yi layi mukategedde rabbi lwa twagirabye edda tulina kwatula ra so si rabbil tuddemu wano rabbil abaffe tewali bakyusa sukulu naga nti rabbiri nasoma atya rabbiri sibakiri busoma bubijama elamu eno gitekukasa sukunu gyolaba eyolesa obulungi rabbil mbaddu eno sura twagitegedde tutya alamin twanguwa mangu ogenda kuki kulamu tuddemu tuwulire alamin nabo no twanyonyoddewo olwebiseera okuba ntujja bijiraki wafaanana nawano maddu eno nagibalaze ngaerimu engeri mmeka 3 haraka 2 oba 4 oba 6 naye nga obujjuvu wa maddu eno gwe 6 obujjuvu wa maddu eno ki ziri 2 tuba tusazeeko n4 naye nga obujjuvu bwayo bwa 6 lwosinga okuba omulungi naye kisinziira bwoba obadde oyanguyamu ate nogenda ku 6 oba otabuddebuddemu nga bwe zigenze eri eya tartil 6 tadwiri 4 ne hadiri 2 sibyanawo tutegeddewo kakati tugenze ku arrahmani rrahim kakati nawano tuleme kumalirawo nnyo biseera wewana era wetwalabye arrahmani rrahim siwe wano basebo kakati tugende ku maliki kuba obudde bwetutwalaganya wano kati mimu eno naye twakirabye wano kumaddu yemu tugamba ti maliki ogamba otya mali kakati wano maliki yaumiddin siwa mukawuliddako maliki yaumiddin la mwana abagitaddeko ki sukunu bannaye twagala empeerezi muzegendereze bwoba osoma Quran beera mwegendereza ku mpeerezi abala najja ateeka kuno sukunu ku lamu ne kaafu nasoma atya maliki yaumiddin tuddemu maliki yaumiddin olise wano bakuwulira oba mimbali yonna endala wano baba kubulireko aba bagize bati buli kanyukuta konna kofulumya bajama kubanga omubaka bwe yatugamba bwe baba basoma alfatiha tubeera tuti ne tukuwulira tetusoma kuba nabbi saa salama baali basahaba eno bagiraki nga basoma nagamba amaloboozi gamwe gagiraki kitegeeza nti twasoma alfatiha osoma alfatiha tusirise buli kanyukuta tukawulira se obuzibu obuli awo alfatiha tukinyweze mukitegedde era bwosoma ni maliki yaumi tubiwulirira ddala bulungi kiri malikiya tuddemu malikiya tuddemu maliki yaumi maliki yaumi tuddemu maliki yaumi kati wano wawedde yaumi ddin siwe kiri era wano dani mugirabireko shadda zino tetuzifaako zibulidde muno kyovudde owulira nga ddaali netuginywezezza eno alifu ne laamu zibulidde mu ddaali yaumiddin yaumiddin mukiwulidde maliki yaumiddin tuddemu maliki yaumiddin nawe twategeddewo aya zino zonna ezisigadde mu nyimbirira wano twategeddewo wabula twekesa nnyo omuntu ngaayunga oba agala kuyunga wano alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani bwolina okukola osoma otya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim otya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim bwoyungawo esigala ngaeno maddu eno esigala nga ki erinnya lyayo lisigaza ebeera aridu manya ebeera maddu asli oba atabiyi singa oyimirira eba efunye erinnya ddala ekyuka lwaki mulowooza maddu ene okukyuka
okuva kweno ekyuka lwa sukunu gyetuteeka wano kyekigiyisisa maddu laridu lisukuni okuwanvuya okunonooza ki sukunu bwetaba sukunu ateba ekiwuka era maddu okuva ku asli ekyuka lwa bintu bimeka bibiri ekyuka nga oluvanyuma lwokuwanvuya wazeewo sukunu nga wano kubanga si ewanvuya nosoma otya alamin kitegeeza sukunu eno yekyusiza amaddu eno bwoba ogasseewo kitegeeza eno sukunu tezze si bwe kiri esigala asuli ate endala ekyuka ekya ne hamza kati nga kisoma kiti ekyo kati maddu zonna bwobanga osoma nolaba nga eno maddu wazzeewo hamza mu bigambo ebyenjawulo kasaggu olabanga oluvanyuma lwokuwanvuya oba nawaawu oba naya ne waddawo hamza eyo maddu eba tekyali asili eba tekyali ki asili si ya haraka bbiri ebeera ya mmeka 5 hamza kubanga ekigambo kino kiri kimu jaa si bwe kiri naye waliwo ate okubanga biri bibiri nga wama si bwe kiri netulaba adraka si bwe kiri kakati wano wegendereze bino ebigambo biri bibiri kino ekigambo kiriko okuwanvuya ate hambuza eri mukirala okitegedde eno naye ebanga wali erinamu engeri mmeka 3 omuntu ayinza okusoma nti wama adraka 2 wama adraka mmeka 4 wama adraka 6 kuba bino ebigambo biri bibiri eno eyitibwa maddu aljaiz almunfasil eyitibwa etya maddu ljaiz almunfasil abali wano muli baimamu tewaliwo imamu batoli muwalimu obanga toli muwalimu ddala oba imamu obukola kukijama imamu nga toli muwalimu oba wabusoma otya atwebuuzeemu oli imamu oyinza okuba imamu nga toli muwalimu kiyinzika kale katugambe nga embeera gye mulimu eyo kuba nalimbirabyeko oyo netumwesuula nze kenyi nemwesuula nga 3 nga imamu gwe basindise mu kitundu eyo si bwe kiri era nga ye muwalimu waayo era abazze nayiga essuula ezo kitegeeza aziyize si bwe kiri eba muwalimu naye mu ngeri yaawo kati kyetugamba nti ebintu bino tetubakaluubiriza abamu mwabisomako naye okussa mu nkola oluusi nekulema oluusi abamu netubyerabira abamu netubyegayalirira kuba ojja kuwulira sheekhi ngaasoma nti wama adraka ma yaumuddin si bwe kiri ate owulyenga omulala agamba wama adraka mukitegedde ekyo kyetwagala nti eno maddu eno mugirabye togezangako nogamba nti idha jaa nasurullahi nosoma bwotyo suratu nasuri si bwe kiri nosoma otya idha jaa nasurullahi oba osomye bubi eno ekigambo kasa kibeere ekimu nga kyekirimu okuwanvuya ne hamza eyo tesalwako haraka mmeka 5 mukitegedde eyitibwa etya eno maddu bawalimu bagiyita batya lwaki eyitibwa wajibu lwaki bagiyita wajibu liijmai lqurai ala maddihi 5 harakati ekigiyisa wajibu kubanga abasomi ba qurani baqurau bagyegattako haraka mmeka teri musomi yaga nti 2 bonna bakisalawo bakyegattako kikiyitibwa wajibu abasomi ba qurani bagyegattako mu kugiwanvuya haraka mmeka ate mu taswiru kitegeeza ki hamza begasse nani ne maddu mu kigambo kimu eno lwaki eyitibwa jaiz liikhtilafi lqura bayawukanamu mukugisoma abasomi ba quran faminhum man maddahu harakatani waliwo bagiwanvuya haraka mmeka 2 waminhum man maddahu 4 au 6 abalala bagiwanvuya 4 abalala 6 mukitegedde kyekigiyisa jaiz ate munfasiru kitegeeza nti maddu eno yeyawudde ne hamza maddu eri mu kigambo kirala ne hamza kigambo kirala ne ya ayuha bwe kiri ya kigambo ne ayuha kiki kigambo feno waffe bwe tuba tuli ku meeza yaffe ya kigambo ya tukibalanga kiki kigambo eri abakawaidi bebamanyi ebyabwe fe meeza yaffe tumanya nti ya kigambo ne ayuha kigambo ebigambo tubimalanga biri bibiri era singa osoma nti qul ya ayuha
qul ya ayuha lkafirun oli mutuufu, oba okwongeramu notuuka ku nnya qul ya ayuha lkafirun oba qul ya ayuha lkafirun muki mutuufu. naye abantu baffe abamu ajja nagayalira okgenda okumusomesa nalaba sudaisi nga asomyewo haraka meka, bwatuuka ku nasuru nasoma atya idha jaa nasrullahi walfat. era bwemubuuza nti sudaisi naye asomawo bbiri, madu zezimu olowooza si zezimu, era wali kuja yasomawo bwatyo. oba sama idha samau nshaqat idha samau nfatarat asoma bwatyo. samau kyekimu ne jaa, oba tukitegedde bwali mutukitegedde amuza bwe babanga bali mu kigambo kimu obwanga yezeewo oluvanyuma lwokuwanvuya haraka ziba ttaano. tubaddewa wano tugambye nti twamazeewo maliki yaumidini nayo tumazeewo iyaka iyaka naabudu. mulabyewo wano iyaka naabudu, abantu tebasomeye batyo iyaka byajjuza mutuwulira iyaka naabudu mudde bwasomyewo tudemu iyaka naabudu ya rabbi wanasomye iyaka kiri iya kati kitegeza nti ya erina waliwo emirimu ebeka ebiri, tuginyweza eno ya aye netugiwanvuya netusoma tutya iya tutya iya ate tetusussa kuba maddu etwagirabye wano maddu kyeno asiri si bwe kiri nosoma otya okugamba yangu ogenda ku kaafu otya iyaka tutya iyaka. makhariji twetwamugenzeeko nnyo naye enyukuta eyo ebeera ka anti tetuyinza kuwulira bulungi fulumira nyukuta ekintu kirekana ka mujudde kaafu bwenjatudde iyaka iyaka waliwo enjawulo iyaka eno kaafu eya kampala si yaffe eyo kampala ka era omuwarabu wabagamba kampala agamba atya ka ye kaafu naye boga nti iyaka eyo nyukutayo enyukuta ka ibwe baline kaafu kaafu eri wansi wa kaafu. era bannange nakino bwewalimu abamu basomesa ti kaafu eyomudokoli sibe kiri bannange kaafu eyamuki eyomudokoli pozi bwetwabadde ebifo ebitaano bwetwabadde tulaga kirabika nti bina byetwalabye si bwe kyabadde si bina bisatu byenakomyeko kiki ekyampugudde nate nesibimalayo kakati katukamalirize ekifo ekyokuna sibe ebituli byenyindo si bwe kiri tetwakifunye ebituli byenyindo buli lwobeera nga owuunuuna ekyebayita gonna eddoboozi lyo liba lifulumira mu bituli bya nyindo mukategedde ako buli lwobeera nga okola ekinyindwa nasubira mukimanyi nga bano kati inna ladhina kafaru otya inna ladhina akakokolamu ako ti inna oba ku mimu thumma latusalun kati ebbanga lomalawo ngaonywezeza nuni oba mimu eddoboozi eryo liba lifulumira mu bituli byaki nyindo oba ikhfa ngaokweka oba idghamu owagonna eddoboozi eryo lifulumirawa tolifulumiza mukamwa kobeere nga tobunidde era liba lifulumira olina diyisa mu bituli byaki byenyindo mukategedde ako tetwakatangaziza twabadde tukerabidde. ekifo ekyokutaano aljawufu nga kyetwasookedde nako munda abamu batera gabayo enyukuta eno eyaha nagadde heyo mukifuba yomukiki tetulina nyukuta ya mukifuba jama hasi ya mukifuba twagirabye eri ku nkomerero yaki yeddokoli lyaffe. enyukuta eziva munda aljawufu ziri enyukuta 3 enyukuta ezitwala ekifo aljawufu enyukuta 3 alifu eya sukunu ne waawu eya sukunu ne ya eyaki eya sukunu nga zikoze zitya nga ziwanvuya
enyukuta ezo ssatu buli wobeera nga owanvuya eddoboozi liba liva munda nga bwonosobola nogamba alhamdulillahi rabbil alamin akale mi eddoboozi eryo liba liva munda oba wanvuya naki naiya si bwe kiri oba nga owanvuya ne waawu nga magdubi tubakwanvuya okuwanvuko suul adhabi ebbanga lyomala nga tonatuuka ku u towulya eddoboozi eryo ngoloza liba livaawa liva munda oba ebbanga lyomala nga tonakutuuka kuki oba shaa mumaddu ezo empanvu eddoboozi liba liva munda tukategedde munda evaayo enyukuta eziwanvuya waawu eya sukuunu ya eya sukuunu nani ne alifu eya sukuunu kyova olaba nti alifu bweba ewanvuya tebeerako sukuunu kati nomugirabyeko sukuunu kyenva mulaba nga ne qur'ani zino kati enaku zino zetulina wano tekyetagisawo sukuunu nga bweteri wano waliwo maddu si bwe kiri neeno maddu wano waliwo sukuunu wano kati wano no teriiwo ate waawu si yeeno naye tekyetagisawo ate ka sukuunu eza pakistani kwebuli olenzaga nti erimu ensobi ati si nsobi ntuufu quran kitegedde naye batusomesa wano nga tusomesa amateeka oyinza okutawaanamu mukubitegeera naye wano kati gwe tokitegedde tenyukuta ewanvuya tetugiteekako kasukuunu okitegedde nga bwetatuteeka ku alifu eno tetwakataddeko wakaali baddewo wano nezisigadde nga ziwanvuya tekajja kubaawo tubadde ku iyaka nabudu kakati asoma nabudu aba akoze ensobo kimulowooza asoma nabudu kwegamba aba asomye nabudu kino kifu ayi nemugirabye eno nabudu iyaka nabudu twagaye nti tujja kubanga tufunayoko ku nyukuta nga tuzitangaza kubeza okulimi nyingi nyukuta 18 bali nyukuta ya dal nenyukuta ya ta nenyukuta ya ta zivaawo wawali obumerero bwamanyu gaffe aga waggulu musidan ila jihati lhanaki lala ngaolinga alinnyako katono ku kimuna ekyawaggulu wano awantu awo olulimi lwo werubeera akasongezo kalwo kagenda awo nekajjayo nyukuta ya dal ojulidde dal abaffe wano simbiko kati abawano boogera mu lulimi lw'obusoga si bwe kiri bannange oyinza ogati omusaada si wange naye omusaada ogamba otya musaada si bwe kiri kati enjatulo eyo da yeddali toga nti omusaada din maliki yaumiddin ogamba otya maliki yaumiddi yeddali tukitegedde dali eyatulwa etya din maliki yaumiddin nabudu ate endala ta olulimi lugenda wali wetugambye nojjawo ta kati obwana bwaffe bwabaga taata mwandogomukuba nomukuba ga nti taata kuba yetalina taata era wawuli omwana wa mbaka yagamba ti kulu mauludi yuladu ala lfitra si bwe kiri bannange abwana obuto bwe bubanga babuzadde buba na lulimi lwa kurani era kyovale bakakwatirakaawo nga tekanabagenda mu nnimi zino ezaffe nga kafunye omusomesa omulungi tasanga buzumukwatula fe nekitutawanya basajja bakulu nekitutawanya ennimi zaffe zibe zatusaanikira dda okugjayo olulimi ate oluzze kakati ate kunjatula eno yenyukuta zaffe kikaluba kuba lwalemala katukozesa olulimi olwo lwagira ki lwalemala kyova omuntu alemererwa enyukuta nemulema wala dhalin kati wala dhalin ate kakati eyo dha
ezetya wala dhalin ate alese lam wala dhalin ate naleta dal mukifo kya dad wala dhalin kwegaba nagenda nga enyukuta zaleta zonna nfu enyukuta eriwo ya dad eva wano ku saidi wano mu adras bagayita batya amanyo gano amasongezi simanyi wewali dad wala dhalin si wala dhalin wala dhalin wala dhalin ebyo bifu byonna dad eyo enyukuta nzibu nnyo era olulimi lwalba lisanu dad kuba tewali lulimi lugiina kakati wa iyaka kino twakirabye wali olwobudde kati nastain eno ta eno aini abaffe temugirabako maddu tena eriko maddu niye bameka basoma nastain nastain alfatiha twagirese muli baimamu musaaza naye oyinza okusinganibwa nga osoma nastain iyaka nabudu oba nabudu wayaka nastain onyoleza bwotyo ta nogiwa maddu tamugiraba njerere maddu eri wana wasemba nastain kokola mwako nastain kantu akonze nkawulira nnyo josalyoga nastain nga tagitaddeko maddu so kiri nastain tuddemu nastain nastain iyaka nabudu wa iyaka nastain nastain ensobe tugirabye nti towanvu yatta beera mwegendereza ta teriko maddu nastain kikyamu mukitegedde kakati nsubira nawe ojja kumanya abasoma waawo obukyamu bali tukitekagako birowoozo subira kati okirabye ojja kumanya nti tasomye bulungi gwe mugaso gwokuyiga naawe kenyini oyinza okubeera nga bwobadde ogiraki okisoma naye nga tokifaako wano kiba kikyamu kakati wana ihidina abamu basoma ihidina olwaha kuba ayagala kukulaga nti hagitegeera bulungi bwona osoma ha eziwera bajja genza okutwala mu ddwaliro nga guyafa kati kuletedde obuzibu kubanga ogyekaka newuzi eyinza nokugwerako awo kuba okozesa omukka mungi si yamukka eyo enyukuta ihdina wekomaawo tuddemu ihdina kuba twagaa sukunu esirisa si bwe kiri kati boga nti ihi enyukuta eyo eba esirise ihi eba esirise ihi eba egize eki ihi esirise ihi bameka basoma ihdina oba mutuufu ddala sukunu eno gyolaba eno nosoma ihi olina kusoma otya ihdi ihdi ihdina 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 sirata ihdina nadda ihdina tutya ihdina eno bagiyita batya hamzatul wasl kati mu quran ezo enaku ze tuyina ojja kusingana nga bataddeko akantu wekatyo ku hamzatul wasl zonna ezirimu eyo teba sukunu wabula eno eyawula hamza eyo neeno endala eruwa oba eno bagiyita eno hamzatu qat'i neeno hamzatu qat'i muzirabye hamza ezo ekikyategeeza nti hamza eno ekutula ekigambo kino oba oyimiridde wano oba oyunzeewo eno ekigambo kino erina kusomebwa maliki yaumiddiini iyaka okiwulidde otya maliki yaumiddiini iyaka olweba ogisomye ate yimirira maliki yaumiddiin iyaka otya maliki yaumiddiin iyaka ate tugatte maliki yaumiddiini iyaka qat'i kigambo kikutudde tolina otugisomera eno si bweri singa omuntu ayunga wano nagamba nti wa iyaka nastainu ihdina sirata almustaqim oba mukyamu
otya wa iyaka nasta'inu ihdina sirata almustaqim oba mukyamu wano osoma otya wa iyaka nasta'inu ihdina otya wa iyaka nasta'inu ihdina sirata almustaqim eno tetukyetagisa nga tuyunzi bwoba oyimiridde wano wa iyaka nasta'in noteka wano kasra olwenyukuta eno nogamba otya ihdina kuba eno ya kasra nosoma otya ihdina so si ihdina osoma otya ihdina kakati eno ogirabye ani alif si maddu eyawanvu ya nun ate eno hamzatul wasl ate eno lam kati mulimu abamu najja wano ihdina siratan basima no mpola mpola ihdina sirata almustaqim ihdina sirata nafaafagana nenyukuta eneneni alifu eno gyolaba yasaana kubanga teyagitegeera bulungi bigambo bino babiteekayo eri mu ngeri gyoyungawo tebiryomu yasaana gyebiri naye tetubinyonyola bulungi gyebiribiri engeri enyukuta zonna zibulira mu saadi eno bajama abali eyo mulaba awo tulinawo enjawulo enjatula bweti twatulawo nassi olaba okifudde nga ekigambo ekimu ekitegeeza eno tewulikise eno tewulikise neno tewulikise oba mukitegedde ekyo naye no bigambo gyebiri mu luzungu aba famasi mukimanyi famasi bwe bakiwandikaga oba okisomye si piyeri esooka wano lwaki ogamba famasi ate bajeti bwe bakiwandise bwokisomye kati lwaki atutuka wano zino oyagala atozisome light bwekiri bwe bakiwandise oba night ebintu bwe bityo oyagala okufaafagana enyukuta ezo zonna zolaba kigambo musiba mukitegedde kakati zino zireke na si tuddemu wano nasi tutya nasi ihdina sirata sira tutegeddewo si bwe kiri eno ta togaa nti siratwa tetulina twa oba twe tulina ta nagibagambye wali olulimi luteeke wali awamerera amannyo gaffe agawagulu ta sirata almustaqim eno nno lam al twaginyonyodde dda naye wano era bafunawo obuzibu nasoma sirata almustaqim kubanga lamu emutawanya eyo natateka kuno sukunu eriko nateka wano kasira ku lam nasoma atya sirata almustaqim ate era najja era afaafagana wano nga bwe yafaafaganidde wano na mustaqim kuba bwayasome nastain nawano era asoma mustaqim sibwe kiri mustaqim kitya mustaqim sirata almustaqim ihdina sirata almustaqim ihdina sirata almustaqim wano tukane twegenderezeewo mimu eno an'am embwa gyaffe tugigatta an'am tukikole an'am singa ogati an'amu olabye enjawulo an'amu eyo dhamma an'amta ekyo tukitegedde kakati wano basoma alaihim kyekyatuleseza empeerezi ziri esatu basoma batya alaihim an'amta alaihim era nekusalamu bwe bazitola salaamu alaikum abalala ne batabulira ddala salaamu alaikum salaamu kwakafa olumbe kuba kyaba agamba sebo bwogamba tuti assalaamu alaikum saamu kitegeeza mautu saamu kitegeeza lumbe kakati akuga salaamu alaikum
wakafulumbi nokati waalaikum salam nawe noddamu sokomuga ti wayi atonjagaliza kufa gamba nti assalamu alaikum otya assalamu alaikum lamu tugitereze ala ala alaihim alaihim an'amta alaihim alaihim mimu yaffe eriko ki sukuni sibe kiri kati wano waliwo etteeka ku mimu eyo kuba nemimu erina amateeka gaayo nga bwetulaba nuni ya sukuni ne tanwin zirina amateeka gaazo abagasomako gali amateeka ana nuni yonna nga osoma quran ne tanwin birina amateeka agabifuga nuni erina amateeka ana eya sukuni ne tanwin era kyekimu pozi obuzibu bwetufunamu nuni ya sukunu ne tanwini abamu tebabimanyi nawe mbambuuziza nti nunu sakina kyeki ngaya nunu sakina nuni sukunu kyeki هي التي لا حركة لها بارك الله فيك النون الساكنة هي التي لا حركة لها النون يسكن يتينا مperezi ekyokulabirako ekyokulabirako nga kisoma kiti kityo kisoma kitya ate kino nebirala in oba an yeno gyategeeza hiya lati la harakata laha yeteina mperezi ekitegeeza nti sukunu si kiki si mperezi anunu sakina nunu ya sukunu hiya lati yeyo la harakata laha teina mperezi ate tanwini kyeki wa tanwin tanwin kyeki lwekityo nedda nedda tanwin kyeki atanwin huwa nunun sakin tanwin nun yaki eya sukunu tulhaqu esisinkanwa akhira al ismi kunkomerero yerinnya lafdhan mukwatula lafdhan mukugira ki mukwatula watufariqu fi lkhati walwaqfu wadagambye nti ebeera nunu ya sukunu naye yawukana mukuwandiika ne mukwatula si bwe kiri tukoze sikiriwa kati aliman si bwe kiri ali wano waliwo yawiya si bwe kiri eno si ya fatha ate kino alimun si bwe kiri twagala tubitegeremu ebyo nabyo tugaziwemu tanwe tugaye nti buno fatha kasra dhamma kakati aliman tulfadhu ekigambo kino tulfadhu kyatuwa kino aliman ogirabye bweze bwana ogirabye mukirabye ekigambo kino tukyatula twatula tutya aliman teze wano mukwatula bwetwatudde yeneze agambye nti tanwin ebeera nunu ya sukunu tulhaqu ekisinkanwa akhira al ismi lino si linnya lino kunkomerero yerinnya si bwe kiri lino si linnya lafdhan mukwatula kati okwatula kwekuno ate wano alimun si bwe kiri tola bweze kakati eya kasra
kati biazizin sibe kiri enjatula yeno ojabweze agambye nti wa tanwin ne tanwin huwa nunu sakin era nunu yasukunu tulhaqu esisinkanwa akhira al-ismi ku nkomerero y'erinnya lafdhan mukwatula watufariqu fi al-khatti wal-waqfu kyokka yawukana ku nunu eno gyetwalabye mu kuwandiika toyinza kuwandiika kino goyinza okuwandiika alima nowandiika kino ate mu kuyimirira tuyimirira tutya alima si bwe kiri bwe tuba tuyimirira tutya wano si bwe kiri alima ate wano alim si bwe kiri alim si bwe kiri ate wano biaziz katanwin ebeera nunu yasukunu esisinkanwa ku nkomerero y'erinnya mukwatula so si mukuwandika ne mukuyimirira kakati gojjawa okugamba nti fatihatan kasratan dwamatan okijjawa kasratan kivaawa kasira tezibeera tiki ebbiri kasira ziba ziti ebbiri kasira ebeeremu eri ebeera nuni ya sukuni mukitegedde era tanwin mu lulimi kitegeeza nti okuleeta nuni eyaki tanwin okuleeta nuni eyaki kisoma kitya kisoma kitya kino kino kitegeeza ki kuleeta nuni eyaki kuba bwetebawo kikibeera ate wano bwoteekako ate kino kakati bwobanga osomesa tanwini zino ogamba nti kasra oba kasra tanwin fatha tanwin okitegedde eno eyeyongerako eyitibwa tanwin oba oleesewo nuni yasu kuba kubekatabaako kisigala alima bwokateekako alima nkitegeeza nti kano oleesewo nun kyebaita tanwin okuleeta nun ate wano kasra tanwin ate wano dhamma tanwin naye bona ogamba nti fatihatan kasratan ojja kukalubiriza abantu ali okuwanika sitegedde abwe bityo akulemereko naye takitegedde muliwo abantu abagezi sebo ngaomusomesa nga omwana alina amagezi nakulemerako noyagala nomukuba eno kasira ebeeremu eri gyoba otaddeko bakaita tanwini kuleeta kekaita nuni eyaki kyova olaba nti somera wano yungawo ali siuli qadirun ladhi siwe kiri ogamba ki qadirun ladhi kati enjatula ebeera bweti qadiru ni osoma otya kitegeeza nti eno ogijjayo nogiteekawa nogiweerera eno ebadde kuli nga nuni yasukuni nogiteekawa nogiweerera qadiru niladhi nebirala bifaanagana bwetyo lima taidhuna qaumani ladhi qaumani wabekigenda aya bwetu bwengenda lima taidhuna qaumani lillahu qaumani llahu muhlikuhum mukategedde kakati tukirabye nti eno oba oleesewo noni eyaki eya sukunu kati mukuyunga wano tejja kusigala nga ya sukunu eyina kuweererwa kasra osoma otya qadirun ladhi bijja kuwewuka
nsuubira twagenzeeyo eyo nga tugamba nuuni ya sukunu erina amateeka ne tanwini. Twagala tutegeere nuuni ya sukunu kyeki ne tanwini kyeki. Tanwini tugitegedde, ne nuuni ya sukunu tugitegedde. Kati ne mimu ya sukunu erina amateeka. Mimu ya sukunu erina amateeka asatu. Eri einaana, erina idhar, idgham, iqlaabu ne ikhfa. Kyokka yo mimu ya sukunu erina asatu. Erina asatu. Erina idgham, neba ne ikhfa, nebeera ne idhar. Idhar erina ennyukuta 26. Mimu ya sukunu erina ennyukuta 26 zonna tuzoolesa singa kyentegeeza kiki. Tenyukuta ezo 26 singa evaayo emu ku zo nejja oluvannyuma lwa mimu ya sukunu ennyukuta ziri 26. Ikhfa erina emu. Mimu ya sukunu woba osoma Qur'an, mimu ya sukunu newaddawo bba, tokkirizibwa kwolesa mimu eyo nga tarumihim. Suratulani fiiri si bwe kiri. Tarumihim kiga aya mugiwulira mugimanyi si bwe kiri. Kati yigattawo tarumihim bihijara si bwe tube tuli. Tarumihim bihijara si bwe tusomawo. Kitegeeza nti oluvannyuma lwa mimu ya sukunu wazeewo bba, bwe tube tusomawo. Eyo ennyukuta eri emu yokka gye tukolerako ikhfa. Mimu ya sukunu nga wazeewo bba tugikweka awali bba emu. Kakati ate mimu singa waddayo mimu endala fatudghamu fi mithliha bighunnatin kamila. Mimu ya sukunu ebulizibwa mu mimu ginnayo bighunnatin kamila. N'ekinyindwa ekijjuvu idha wujida ba'daha mimu. Oluvannyuma lwa mimu ya sukunu waddayo mimu endala tugiwuliza mu ginnayo wa yusamma idghaman mutamathilain. Si bwe kiri bannange. Okubuliza okwo kuyitibwa okwezifaanana mimu na mimu nga wa lahum mathala. Tuzaga lahum mathala oyinza okusoma bwotyo. Osoma otya lahum mathala oba walakum ma kasabitum oba walakum ma fil ardi. Singa mimu ya sukunu sinkana mimu ginnayo ezebbiri tusitaddeku kisigaza ku nyukuta 28 nyukuta 26 za idhharu yene mimu ekitujolesa wali ghaini kuba ghaini eri ku nyukuta 26 ezisigaddewo. Atuzharu inda baqi alhuruf najja najjulamu lakinaha inda alwawi walfa ashaddu idhhara kwa kigenda kujja wano. Mimu ya sukunu awali waawu ne fa, awali waawu naki ne fa ashaddu idhhara yeyolekamu akensusso kubanga ennyukuta ezo zombi zakumimwa. Mimu yakumimwa ate ne waawu yaki yakumimwa ate ne fa yakumimwa. Kakati wano tujja kiraba. Kati wano woba osoma wano osoma alaihim ghairi. Tuddemu kyotokola ate gwe kuddira emimwa gyo n'ogiwumba oba oleese dhamma n'osoma otya alaihimu ghairi. Otya alaihimu kasogira emimwa n'ogiwumba alaihimu ghairi. Musubira mukawulidde n'osoma otya alaihimu ghairi. Olina kusoma otya alaihim ghairi. Emimwa ogigattako bugasi n'ogita yesukunu alaihim ghairi. Tuddemu alaihim ghairi. Ghairi yaffe temugyerabira tosoma gairi. Alaihim ghairi. Alaihim ghairi. Alaihim ghairi. Ghairi mukiwulidde? Ghairi mukiwulidde? Tetusoma ghairwi. Pozi ra naye erina amateeka. Ra erina amateeka erina amateeka. Ra erina tafkhim ne tarqiq ne jawazul wajhain. Kati eno ya fatha si bwe kiri. Enjatula yaayo eri bweti. Eyo yatula etya? Ate eno kano kavaamu kano twatula tutya li. Ra yonna eyakasira tebaamu kano ate kano ke kaleeta okuzito ya ra. Eno ra fatha ru kitegeeza zino zifaanagana mu njatula ra ru. Lwakadamu kano ke kaleeta tafkhim okuzigeza ra. So okawuliddako ate dhamma ru
kati yo kasra kisigera ri kyebata tarqiq ra eyina engeri meka 3 waliwo okugigezamu kujatulaze zino fatha ne dhamma ne kasra ye tarqiq ne jawazul wajhain waliwo obeera nga bakuwa okulondako kyoyagala kyebaita jawazul wajhain kwega bakuta ekikwangwirako kyokola nekyo si kingi nnyo kijja nga ra nga ra ya sukunu ng'emabega bwayo waliwo kasra katukiwandiike wano kiri mu suratu shuara kati eno ra gyemulaba wano bakuwa chansi kyosobola kyokola oyinza okusoma nti firqin oba firqin firqin oba firqin mukategedde yeno gyebayita jawazul wajhaini kijja ngaemabega eriyo kasra nga ra ya sukunu ngaate maaso waliwo enyukuta enene eya emu kunyuta za istila ziri 7 kati ezze wano nga ate ya kasra wazewo enyukuta enene nga ate ya kasra kati ekigambo kino oli waddembo ga nti firqin oba firqin tewali ajja kukunenya okujjao nga tamanyi byamateeka eno ra teri ku kimu kyoyagalako kyokola firqin eyo tarqiq oba firqin oba tafkhim enyukuta ziriwo 7 nazo muzitwale ezenyukuta 7 za istila obanga osoma quran era wano mweziri muno eno gaini dadi zezino ziri mu bigambo bino enyukuta 7 ezo obanga osoma quran oziteekanga kinyo mulaka nozikola otya nezifuna obwetwaze mukamwa nezifuna obwetwaze muki mukamwa amakulu obufulumiro bwazo bugaziwa nnyo nga balaba kati eno ghaini egaziwa gha siwegiwulira dadi eno ta wali awava zinazo kumpi ebunawo wonna ta gwe togiwulira kuwe wava ta neddal eno qaf siwegiwulira eri kafu ate eno qaf kha khussa ne sadi bweto bweri khussa waliwo sirata si asoma sirat edina sirat asoma sirat wakati biki ebibuzo ngoli mu hafsi bilawati hafsi ngosoma riwaya ya hafsi osoma si sadi jizitoye kuba nyokuta nene so atuzisabyo zo 7 zo zino obwetwaze kuba tugenda ziraba wano wano ghaini siyo jiwulidde ghairi ezze sibo kiri kuba kuziri kweziri kweri ghairi ya ghaini ghairil maghdubi ghairil maghdubi dad ghairil maghdubi ghairil maghdubi nemune magazubi eri magazubi tulaba nti kiba kiyiti magazubi gairi magazubi maghdubi ghaini ne dadi zizze wano ghaini ze ne dadi nejja nyukuta nene ghairil maghdubi tutya ghairil maghdubi kakati wano bwaba yagambye alaihim nawana era akiddamu ghairil maghdubi alaihim alayhi era asoma alaihim kyo kiri alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim kati twagambye nti mimu eno awali bwawo nawano kyabadde idhaaru eri wano bwoba oginyonyola idhaaru shafawi okwolesa okwokumimwa hukumu eri wano idhaaru shafawi asababu ensonga egireseewo jaat mimu sakina eze mimu eno ya sukunu wa badaha oluvanyuma lwa mimu ya sukunu harfu lghaini nyukuta yaki ya ghaini teeka eri wano idhaaru ki kwolesa okwokumimwa kubanga mimu eno
yakumimwa. Nawanira kyekimu newano kisukkamu bususi kubanga gyogenda okwolesa yakumimwa neno wogenda okwolesa nayo yakumimwa. Osomawo otya alaihimwa, naye bangi baserererawo nasoma atya alaihimu 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 emimwa nagireetera gikuŋŋanyira alaihimu kasokolamu alaihimu ebeereze dhamma alaihimwa oyanguwa mangu emimwa nogita nogenda kuwaawo alaihim waladdallin. Wara abala basoma wara basoma wara naye bana eno olwaino silamu basoma otya wala wala waladdallin waladdallin eddali kati tuli ku maddu eyo. Maddu eyitibwa maddu lazimu lmuthaqal alkalimiyu, eyitibwa etya maddu lazimu lmuthaqal alkalimiyu. Muliyudde erinnya eryo maddu lazim okuwanvuyanga kwateeka almuthaqal kuzitoye. Lwaki mulowooza? Wano waliwo laamu bbiri, eno shadda gyemulaba waliwo laamu endala esukuni era tulamulawo bwe tuti lazimu lmuthaqal hukumu eriwo lazimu lmuthaqal lianna bada hafu lmaddi mudghamu muthaqal. Oluvanyuma lwokuwanvuya wazzeewo enyukuta ebulizibwa lwa shadda eno gyemulaba, oba lianna bada hafu lmaddi harfun mushaddad wazzeewo enyukuta enywezeddwa, naye enyukuta enywezeddwa wateeka okuba nga waliwo egibuliddemu. Ekitegeeza nti waliwo laamu endala mukitegedde ebulidde mu ginnaayo, kyetuva tugamba nti lianna bada harfu lmaddi kulwokubanga oluvanyuma lwokuwanvuya yene enyukuta yamaddi eri ku ddaadi mudghamu waliwo enyukuta ebulizibwa. Mukitegedde kati muthaqal kitegeeze erina kubeera na haraka mukaaga bajama. Waladdallin ebyo bibyo waladdallin babikozesa nnyo mutarawihi waba nalwawo budde bujja muyitako bajja kumuwogerako nti atwebasa olwokulwa ku maddu eno kyava agikutula nagitema addallin ate ayinza n'okukola ebyewunyisa waladdallin nate nalwa wano lwa wano jama wano kale eno girweko haraka meka mukaaga kuba eri kasowuliranga lazimu mumateeka g'okuwanvuya bwowuliranga nga ti maddu lazimu kyekimu ne wajibu. Abamanyi bonna abasomi ba Quran teri ayinza kutuuka wano natema maddu eno gebawulirize bulungi bwomuyinako nagitema dalin kubasomi ddala batuufu nawe bwemuwulira abayanguyiriza abasoma hadiri tayinza kutuuka wano tatema era bwagituukako ngaagimalayo haraka zaayo. Mukategeddeako eyo maddu lazimu lmuthaqal kalimiyu eyitibwa maddu yateeka nga zitoye ate nga kikigambo. Lwaki bagiyita ya kigambo? Kubanga tulinawo maddu ezenyukuta nga bwe mwazirabye nga nyukuta gyebawanvuyanga bola nun oba sad oba qaf, waliwo nenyingi hamim ain sin qaf, ezo nyingi zonna zizibwa za nyukuta kuwanvuya kwa nyukuta. Oba kaf haya ain sad, okwo kuyitibwa kwa nyukuta. Nyukuta ezo zebawanvuya ziri kufawati suwari, ezo maddu nazo zagala okwegendereza zitawanya kuba waliwo ayasoma laga nti hamim asaqa hamim asaqa yali ategeeza ain sin qaf natema. Yalina omuntu wamaanyi, yalina nekitiibwa yaddaddamuuko naye nga yali district qadi yamugamba abeeko kyagamba
neŋŋanga yali nkyali mutototo neŋŋa nti asaka nasoma asaka obuntu obwo jama kitambala kigwiriddewo jama kigwa kakati alfatiha nga bwe mugiwulidde abasomesa abaimaamu kubanze ntera bayita abasomesa kubanga imaamu musomesa bweba tosomesa wa imaamu bulimu engerigeri imaamu somesa oba yasaana kwotandikidde naye njikulagiriddeku ekitundu enyukuta nzikulagire bwoba ozisomesa nenkulagirira empeerezi nenkulagirira shadda njikugambye tanwini nzikugambye ebintu ebyo kakati nga bwembalaze wano oba osomesa nga tuse ku tanwini bwobuti oba osomesa fatha tanwini fatha oyinza omulaga eno fatha tanwini kasra kuba eno yejja oluvanyuma eno ye tanwini eno kasra eno dhamma eno ebeera tanwini kuba mbalaze ekola etya era bwonotandika wali okumulaga era mubiraba wali batekayo wali wansi obugambo nga bakulaga noni yasuku tebagikulaga wali oli mu tanwini engeri gyojatulamu tebiri wali mu yasarna ebiri babiraga yasarna eyo musingi naye omusingi buli lwe gufa kizimba tekibeerawo okitegedde kati abamu omusingi gwaffe mu kusoma eri wansi gwajja negutaba mulungi ngaenyumba etetudde ku musingi mugumu eyinza okwabika ngati bamasijida eno nga wansi wali weyatuula kigiratera nokwabika lwaki ngeno bagiwunda nnyo naye olwokuba nti musingi guli tebaita hardware biki tebabitereeza bulungi kakati tugambe nti bwobanga osomesa lagirira bulungi tanwini toga nti fathatani kasratani dhammatani bona omugamba fatha ebbiri ogenda zikozesa otya fatha ebbiri kubanga tukitegedde nti eri endala gyoyongeraku ejja mu foomu ya nuuni eyaki era ekigambo tanwini kitegeeza kuleeta nga bolaba ekitendo tafashi enyukuta eya shiini ereeta okusaasaanira mukamwa ye shiini atafashi katinga atanwini okuleeta nuuni eyaki ya sukuunu era njibalaze enjatula yaayo kakati bwoba osomesa musongereko omugamba nti fatha tanwin kasra tanwin dhamma tanwin kijja kukuyamba bwewanaba nga ogenzeko mumaaso ogenda omusomesa kuba wamunyonyodde naye onogamba fathatani ojja kufaabira naye oluusi omusomesa oyinza okulemesa ayiga olwokuba tonyonyodde bulungi nomulemesa okuyiga naye nga gwosomesa mugezi ngaabo abaana bajamu abaana abato bemulaba abo ebiseera ebisinga obungi asomesa mukufulumya enyukuta aba mukyamu mukategedde ako gweoli musajja mukulu olina olulimi lwomwoyo naye akaana akato kaba kalina enyukuta ezo kuba omubaka yakigamba nti kullu mauludin yulad ala alfitra buli azalibwa abeera azalibwa ku bubumbwa kwegamba olulimi lw'omwana omuto ku nyukuta tafunamu buzibu era omwana omuto kankogere abaana abato batusinga okukwata fene tubasinga magezi kaganya okuterera kateredde oba tekateredde kankuwa ekyokulabirako dedi eyina amagezi dedi eyina amagezi naye ate lwaki ekwata twaginyiga epesa negiraki nekwata eyina amagezi nikwata era bweba bagizaawo kati buno obusimu akanyiga nowerereja kee kalina amagezi kakwata okufa obufi nobusa mukka kati omwana omuto naye bwatu bwakwata akwata niye ate amagezi gomusinga okutegeera kyova olaba nti omwana omuto oyinza omusomesa nomwesa emiggo naye nga omulemeseza okukwata kyomusomesa nawe kyosomesa nga tokimanyi enyukuta nyangu ate gwe nogikalubya nga omusomesa naye nga ye ate asoma ntuufu ye asoma kaafu oba asoma ta gwe ate oyagala ta kijjemu ta gwe omusomesa eno ate enzibu omukube nomukuba abaana mubanga mubasomesa abo abato nga tonakola kirala kyonna sooka onoonye akwagala atya
nafuuka mukwano gwo era naye mukwano gwo naye ye mukwano gwo ate naawe oli mukwano gwe kituufu. era waba takulabyeko awulira bubi naye waliwo okuba nti bwanakulaba nebyabadde akute nebimuvaamu olukuba olutagambika oli kagoggo osomesa bwokuba kuba mulimu abamu abaga nti abawalimu banemesa okusoma emiggo kati nkubyanyi era negwenkambuwalidde tetuyize byetuyize si byonna. era tobangawo ngaosomesa nti kati nga bwensomeseza alfatiha eyo nti yonna nedda tubaako ate ketugiraki nogenda nga oyongerezaako kwegamba okulajaa kuno okugenda nga oddamu oluusi ofunye ne babirecordinze nam arecordinga waali oluusi tebatera nnyo emisomo gino girecordinga naye abamu baba bajagala muginyikirire adde eka yejjukanye kubanga Quran enzibu kati nga bwembiragiridde awo bwatabaako kimujjukiza bivaamu. bannange kyenabagambye nti ffe abasajja abakulu tuba tutegeera naye okukwata kwaffe lwaki kunafu. kati esimu zino muzirabye ze bankubidde singa babadde baŋŋamba nti eri mmere byembadde nsobola sinza byerabira sisobola byerabira nga babadde bankubira babifaka oba omwana mulwadde bamutwadde ku kitanda ate bulira de faida. kakati darusi bwe tubeera naye buli lwa sande kati kitegeeza ababeeramu ku sande nga babadde bakedde aganyulwa okitegedde aganywa gwe nowoba weeno okukwata sente bwepakire nofuna ilimu ngaeno omuntu omupiira bayingira sente meka abantu bavana nebagende nampoole mulowooza neyepakira nagenda nayingira naye bwobanga oze mu darusu kubanga nze ntandika nkeeraawo nende tusoma enaku zabamu bakyerebwa ntandikawo okusaawa nga nnya ne bwoba ovudde eno osalirwawo